mwebazibwe nate abaana ba Mukama mwenna abandaba abagoberera emisomo gino gye tuzze nga tuyigiriza olwairo kino kitundu kyaffe kya 19 tuli ku nnyinga ey'okubiri egamba nti nzuula ntya enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwange oba kye twayita nti buli muntu kimugwanidde okuzuula enteekateeka ya Katonda eri obulamu bw'oba okuteesa kwa Katonda kwakulinako. Twalaba omulundi ogwasooka nti eddaala erisooka siteepu esooka oba eddaala erisooka mu kuzuula kiki Katonda kyakulinako kyekya okumanya Katonda gwe kennyini okumanya Katonda. Bw'omumanya ozuula enteekateeka gy'akulinako. Ekyokubiri kye twalaba kwe kuba nti munda mu ggwe olinamu okuyaayaana okw'okwagala okukola Katonda by'akulinako. Olinamu okuyaayaana munda mu ggwe, omutima gwo gukukubiriza gukwagazisa okubeera ng'okola ekyo Katonda ky'akulinako. Bwe kiba ng'ekyo kiri mu ggwe kijja kukwanguyira okusobola okuzuula Katonda ky'akulinako. Kati ekyokusatu kye twalaba omulundi oguwedde nga kigamba nti olina okweweerayo ddala eri Katonda, okweweerayo ddala eri Mukama Katonda wo. Kati nno okweweerayo ddala kuno kwo nga bwe nakwogerako mulundi ogwayita kulimu obuzibu bungi gye tuli, naye nga kiva ku ngeri gye twatondebwamu nti twatondebwa nga tulinamu kankiyite okwemanya nga njagala nze mba neekulembera, njagala nze mba neefuga, njagala nze mba neetwala. Ekyo kyatutonderwamu. Kati okwekkakkanya okusobola okwewaayo eri Mukama ne weeweerayo ddala okuba nti kati yakuluŋŋamya, kati yakufuga, kati yakulagira ky'olina okukola kikaluba. Naye yadde kikalubye kitya ate kye kisinga okubeera eky'obulungi gye tuli bwe tukikkiriza. Kubanga mulundi ogwayita nabagamba nti tulina bakama babiri. Tulina Mukama Katonda nga ye Mukama wo eyakutonda, naye bw'ogaana okugondera oyo ogonderayo omulala ataakutonda. Mu kumanya oba mu butamanya omaliriza ng'olinayo omulala gw'ogondedde n'obeera nga gw'ofudde Mukama wo. Ate emabegako nali njigiriza nti ekiri ku Sitaani kiri nti ye bw'abeera nga yakufuga tayagala gw'omanye nti yakufuga. Era bw'abanga Sitaani yakufuga akulowoozesa nti gwe weefuga. Naye ate ekirungi ekiri ku Katonda ye bw'abeera nga yakufuga ayagala omanye nti yakufuga, ate era ayagala wekkiririze, takutwala lwa mpaka, gwe weewaayo gy'ali. Kati tuli Katonda akagamba nti bw'oba onaategeera ekyo Katonda kyakulinako, entegeka ye gy'akulinako, kikwetaagisa oba kikugwanidde okweweerayo ddala gy'ali. Okwewaayo eri Katonda weetaaga okusobola okutegeera nti olina by'otayinza kukola, tolina kumanya kwonna, tolina busobozi bwonna. Obusobozi bwonna tebuli mu ggwe, tebuli mu nze, tebuli mu ggwe, tebuli mu muntu omulala. Tetulina busobozi ffe ng'abantu obw'okwetwala, obw'okwefuga, obw'okwekulembera, obw'okweruŋŋamya na buli kimu. Kati ekyo omala kukitegeera olwo n'olyoka weewaayo bw'otegeera nti nno mpeebuuka mu kumanya, mpeebuuka mu maanyi, mpeebuuka mu buyinza, weewaayo eri oyo gw'omanyi nti ye w'amaanyi, gw'omanyi nti nno akusinga okubeera n'okumanya, okubeera nga yakukulembera. Kaakati omusajja wa Mukama Yeremiya yawandiika mu Yeremiya essuula 10 n'olunyiriri olwa 23 n'agamba nti ayi Mukama, mmanyi ng'ekkubo ly'omuntu teriri mu ye yennyini, tekiri mu muntu atambula okuluŋŋamya ebigere bye. Njagala olowooze ku bigambo ebyo nga Yeremiya bwe yabisengeka. Tulina bingi bye tuyinza okuyiga okuva mu bigambo ebyo kubikwatagana n'okutambula nga twewaddeyo eri Katonda. Agamba nti ayi Mukama, nga kitegeeza yali ayogera ebigambo bino nga abisaba busabi nga Saala. Ayi Mukama,
manyinga ekkubo ly'omuntu teriri mu ye oba bw'obanga kigaziza mu teriri mu busobozi bwe tekiri mu busobozi bwa muntu okusobola okwerungamya mu kkubo oba okumanya ekkubo ery'okukwata kubanga okumanya kwaffe kuli limited kukoma kuliko ekikomo nina wenkoma okumanya naawe olina wookoma okumanya kati tekiri mu busobozi bwaffe okumanya byonna ebinaakwata ku kkubo lyange ebinaakwata ku ekyo ekiŋŋwanidde okukola kati ekyo ye omusajja ono Yeremiya kye yali alangirira mu maaso ga Mukama n'amugamba nti ayi Mukama manyinga ekkubo ly'omuntu teriri mu ye kennyini bw'ogaana Mukama okukukulembera oba bw'ogaana okwewayo gy'ali munda mu ggwe ky'oba otegeeza nti ekkubo lyo liri mu ggwe olina obusobozi obuneekulembera olina obusobozi obuneeruŋŋamya olina obusobozi obuneerwanira entalo z'onaaba osisinkanye olina obusobozi obusobola okwetuusa ku ebyo by'oteekeddwa okutuukako naye Yeremiya atuyigiriza bulungi n'agamba ebyo tebiri mu busobozi bwaffe ng'abaana b'abantu manyinga ekkubo ly'omuntu teriri mu ye yennyini tekiri mu muntu atambula okuluŋŋamya ebigere bye tekiri mu muntu ffe abali mu bulamu buno okubeera nga tusobola okuluŋŋamya ebigere byaffe kati bwe mmala okutegeera nti tekiri mu busobozi bwange okubeera nga neeruŋŋamya okubeera nga neefuga kyenva neewaayo gy'ali ye annuŋŋamye anfuge ankulembere akulembere obulamu bwange kubanga alina okumanya kwonna alina obuyinza bwonna alina obusobozi bwonna Mukama waffe Yesu Kristo yayogera ebigambo bino tubimanyi bulungi nnyo kubikwatagana n'okwewaayo gy'ali okubeera nga twewaayo gy'ali olunyiriri luno n'okusingira ddala abalokole tulwagala nnyo n'okulusomera abatannaba kulokoka naye nga bwe lwogera eri abatannaba kulokoka naffe abaalokoka edda luba lwogera gye tuli Matayo essuula 11 ennyiri ezo ziri 3 olwa28 olwa29 n'olwa3 ngenda kuzisoma tulabe kiki kye zitugamba kale kiki kye zigamba atannalokoka naye leero siri nnyo ku atannalokoka ndi ku ggwe yalokoka olwa28 luga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza olwa29 luga nti mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe olwa3 kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu akati ebigambo ebyo bingi naye njagala tubitemeeteme tubimenyeemenye tusobole okubinnyonnyola mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza eri atannalokoka abazitoowereddwa n'omugugu ogw'ebibi n'ebirala bingi nnyo naye ate nange yamala okulokoka bwe mba sinnaba kwewaayo gy'ali okubeera nga yannuŋŋamya mba neezitoowereza obulamu mba neezitoowereza obulokozi obulokozi bubeera buzibu eri omuntu atakkiriza kwewaayo wansi wa Katonda okubeera nga yamuluŋŋamya nga yafuga obulamu bwe nga yamukulembera bubeera buzibu era awo we bulemera buli eyali alemeddwako obulokozi yayagala alokoke naye asigale ng'akyefugira obulamu bwe nga teyeewaddeeyo abantu kye bagamba nti weerekeramuuko ak'obusajja kati ng'ayagala alokoke naye yeerekeremuuko ak'obusajja ti ndi musajja siyinza kwewaayo bwento neneewaayo nzenna Mukama kyeyagala kwewaayo wenna gy'ali bw'oteewaayo weezitoowereza oleetera obulamu okuzitoowerera oleetera obulokozi okuzitoowerera naye kaakati nga bwe nayogera luli ne ŋŋamba nti okwewaayo njagala tufune ekifaananyi eky'omuntu abadde mu lutalo nga mulwana n'asalawo n'agamba kaakati ebyokulwana mbivuddeko neewaddeyo eyoyo gwe mbadde nnwana naye okubeera nga kati yanvunaanyizibwa kugamba yamanyi ekyokunkolera mbadde
nerwanirira naye kati ebyokwerwanirira mbivuddeko mbadde nesalirawo naye kakati kyensazewo kiri kimu kwewaayo gyali kati ye ansalirewo oba ngenda kubeera omulamu oba nedda ansalirewo kyaŋŋamba kyenkola bwe weewaayo mu mikono gy'oyo gwe mulwana naye kyakugamba kyokola gyayagala gyakutwala yaba akulinako obuyinza yaba akulinako obuvunaanyizibwa yaba akulinako obwannannyini kakati ekyo kyekitegeeza okwewaayo eri Mukama. Akati mu Lunyiriri 29 Yesu aleeta ekigambo ekiga nti mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze. Bwe weewaayo mu lutalo abakuwambye bakusiba emikono bagisiba oba tugaye bagizza gye gita wemera ntungu bagizza emabega ne bagisiba ng'akabonero akalaga nti kati oli wansi waabwe tokyasobola kukola kyoyagala tokyasobola fubutuka misinde buli kyoyagala kyonna bw'olina okiga nti kakati nandyagadde kino kakati ne Yesu agamba bw'ati nti weetikke ekikoligo kyange kakati ekikoligo nakyogerako okwo naye ngenda kuddamu okukyogera soogera ku bikoligo abantu abamu bye boogerako si bye ŋŋamba nze njogera ku kikoligo Yesu kye yayogera mu kyawandiikibwa kino nga kikoligo ye kennyini kyakuteekako. Ekikoligo kibeera ekiti ekyabajjibwa nga kiteekebwa ku nte oba ku ndogoyi ezirima ne bagikiteeka ku nsingo yaayo omulimisa n'abeera nga yalina handles nga yalina emikono egisobola okuvuga ente eyo esobole okulima butereevu nga ye bw'ayagala nga terima yo byeyagala ng'erima ye mukama waayo byayagala ng'agikutte mu mikono gye anywezezza ekikoligo ekyo. Kati ne Yesu kyayagamba nti bwe neewayo gy'ali mbanga ente oba endogoyi bwe yandibadde eteekayo obulago bwayo eri nannyini agiteekako ekiti ekyo kye bayita ekikoligo. Ne Yesu agamba nzikiriza nkuteekeko ekikoligo kyange amakulu nzikiriza nze mbeera nkufuga nze mba nkuluŋŋamya nze mba nkulaga ekyokukola okikole okusinziira ku nze kyenjagala so singa ggwe bw'oyagala. Nagamba mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Nja kubazzayo ku kifaananyi ky'olutalo nti oyo bw'oweewaayo bw'osalendaringa ne weewaayo eri oyo gw'obadde olwana naye kisinziira mu kimuli mu mutima okubeera nga anaakuyisa bulungi oba anaakuyisa bubi ekyo kyaba nakyo ku mutima. Kyovola nti abamu beewaayo naye ate ne bamaliriza nga battiddwa nga batulugunyiziddwa olw'ekyo ekiri mu mutima gw'oyo gwe beewadde. Naye Yesu akugamba nti bwe weewaayo gye ndi ky'olina okumanya ekisooka ndi muteefu mu mutima gwange ekyokubiri ndi muwombeefu mu mutima gwange amakulu sijja kukuyisa bubi ekikoligo kyenkuteekeko si kyakuyisa bubi. Era yagamba nti bwe tukkiriza ne twewaayo gy'ali n'atuteekako ekikoligo kye emitima gyaffe gifuna okuwummuzibwa. Lwaki? Olwokusatu 30 ne luga nti kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Omugugu gwe gwetikkika n'ekikoligo kyakuteekako si kizibu kiwewufu so nga ekikoligo kya sitaani ye kyakuteekako kizitowa era kiba kizibu. Naye nabagambye nti ye sitaani bw'akuteekako ekikye tayagala omanye nti yakukozesa ye yeekweka mu Lungereza tukiyita nti his subtle yeekweka n'abeera nga tayagala omutegeere gw'olowooza nti gw'obyekolera gwe weewagudde naye nga bwe weewaggula ku Mukama oba weewaddeyo eri sitaani. Olunyiriri lwatugamba nti bwe tujeemulukira Katonda tuba tulwana ne sitaani bwe tujeemera Katonda tuba twewaddeyo eri sitaani. Kati okusalawo kuli mu mikono gyaffe naajeemulukira Katonda nembeera nga nwana ne sitaani oba naajeemera Katonda nwane. Ekisoose ngambye kujeemulukuka okwewaayo eri Katonda naye naasalawo okwewaayo eri Katonda nembeera nga nwanyisa sitaani oba naajeemera Katonda nemmaliriza nga neewaddeyo eri sitaani okubeera nti ate kaakati yanfuga
nti yakulembera obulamu bwange yabufuga. Kakati ye Yesu agamba nti olw'ekyo kyali mu mutima gwe nga muteefu nga muwombeefu, si wa ttima si wa ffujjo, bwakuteekako ekikoligo kibuga bw'omukkiriza n'abeera nga yakufuga, n'abeera nga yakuluŋŋamya, n'abeera nga yakulaga ekyokukola, ofuna okuwummula munda mu mutima gwo. Lwaki? Kubanga ekikoligo kye si kizibu n'omugugu gwe mwangu. Byakugamba okukola byangu, bikoleka okusinga ebyo nze nayo bye twandyagadde okuba nga bye twekolera. Kubanga bantu bangi nnyo baagadde okuba nga beekolera bye beekolera naye ne bimaliriza nga bibafuukidde ekizibu, nga bibaviiriddemu ebizibu. Nga Bayibuli bwegamba mu ngero nti waliwo ekkubo omuntu lyayita ekkubo ery'obulamu, naye nga ku nkomerero makubo ga kufa. Kati tulina bingi nnyo ffe senga ffe tusalawo okwesalirawo olugendo lwaffe engeri gye tunaalutambuza, tumaliriza nga tuleetedde ebyo ebyandibadde bitubeera ewala nga tubireetedde okutusemberera oba ffe nga tubisemberedde, bye twandibadde twewala bwe twewaayo eri Mukama ne tumaliriza nga tebye tunoonya bisobole okubeera nga bituzikiriza, nga ge makubo ag'okufa. Naye bwe weewaayo eri Mukama Katonda waffe nga bwe twalaba eri nti bw'oyagala okulokola obulamu bwo nga gw'obwerokoledde obubuza, naye ate bw'obuwaayo eri ye atoddamu n'obulaba kubanga ye akuluŋŋamya. Waliwo kabaka omu eyatuukako mu mbeera nga gye ŋŋenda okubannyonnyola. Kabaka ono Katonda yayogera naye okuyita mu nabbi Yeremiya. Kabaka oyo bamuyita Zedekiya. Kati Katonda yayogera naye okuyita mu nabbi Yeremiya. Bw'oba osoma ng'oyagala okusoma ebintu bino bitegeera, ojja kusoma Yeremiya essula eya 38, eya 39 n'eya 4. Essula ziri 3, 38, 39 n'ana. Naye nze ngenda kusoma ennyiriri 2 zokka mu ssula eya 38. Yeremiya 38 olunyiriri olw'17 n'olw'18. Nga Katonda kye yali agamba Zedekiya kuyita mu Yeremiya kyali nti kabaka w'e Babuloni agenda kujja kuzingize, naye okusobola okuwona olina kwewaayo mu mikono gya kabaka oyo. Bw'oligaana okwewaayo mu mikono gya kabaka oyo obulamu bwo bugenda kuzikirira. Okuwonako kuli mu kuweewaayo, kusalendalinga. Olina okufuluma ggwe ne basajja bo ne mugenda muweewaayo mu mikono gya kabaka w'e Babuloni. Bwe muneewaayo ogenda kwewonya ggwe n'abaana bo, n'ekibuga kino ogenda kiwonya okwokebwa omuliro. Naye bw'olisalawo n'okakanyala n'ogaana okwewaayo, ekigenda okuddirira obulamu bwo bwennyini n'obw'abantu bo bugenda kubeera nga buzikirizibwa. Kansomeko okwennyiriri ezo nga tumaliriza nti awo Yeremiya n'agamba Zedekiya, Yeremiya n'alyoka agamba Zedekiya nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda ow'eggye, Katonda wa Isirayiri nti bw'onaafuluma n'ogenda eri abakungu ba kabaka w'e Babuloni, kale emmeeme eyo eriba nnamu n'ekibuga kino tekiryokebwa muliro. 18 Naawe oliba mulamu n'ennyumba yo. Naye bw'otakkirize kufuluma n'ogenda eri abakungu ba kabaka w'e Babuloni, kale ekibuga kino kiriweebwayo mu mukono gw'Abakaludaaya era balikyokya omuliro, so naawe toliwona mu mukono gwabwe. Kati ono ye yali Katonda amugamba kwewaayo eri omulabe oba abalabe abaali bamuzinze. Naye ate ku ffe Katonda si kyatugamba kwewaayo eri abalabe, yatugamba kwewaayo ye gy'ali yennyini. Oyo agambye nti mu mutima gwange ndi muteefu era omuwombeefu. Naye nga nabali abaali abatali bateefu era batali bawombeefu, ntegeeza abo baali balumbye ekibuga kino, abaali balumbye kabaka Zedekiya, bo Katonda yagamba nti boneewaayo gye bali
bajja kumaliriza nga bakuyisizza bulungi tojja kuzikirizibwa. Naye nga bwe nabagambye nti bw'oba osomye essuula eya 38 eya 39 n'eyaana okizuula nti Zeddekiya yatuuka ekiseera n'alaba nga ddala bamufunzizza takyasobola kweyongerayo, naye era mu kifo ky'okwewaayo yafuluma, teyeewayo mu mikono gya balabe bali, yafuluma kufuna luwenda waddukira watolokera, n'afuluma afuna oluwenda watolokera n'abantu be, naye bambi teyamalako gye yali atolokedde gye bamuzingiza era ne bamukwata. Kati kitegeeza kintu kati tebagenda kuyisa ng'eyeewaddeyo, kati bagenda kuyisa ng'omuwambe. Naye eri Katonda waffe ye atugamba tweweeyo gy'ali, bwe tuneewayo gy'ali tujja kuba n'obulamu. Bwe tusalawo okukola ng'ebyo Zeddekiya bye yakola, ye akwate ekkubo eddala agaana okwewaayo, kimaliriza ng'obulamu bwaffe tugenda kubuzaaya, tugenda kubuzikiriza. Kitugwanidde okwewaayo eri Mukama bwe tunaaba bakuzuula kiki kye yateeseza obulamu bwaffe. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.